Eyo emmotoka gy'olaba gwe munnange abadde alaba akatambi aka takisi eyabadde egwa mu mazzi. Omusajja ono bamuyita Lubega yeyagezezzaako okukola obwa Good Samaritan n'abateekako emabega n'asobola okubasika. Twagala kwogerako naye tuwulire obuvumu obwo gye yabujje. Twagala kwogerako naye tuwulire obuvumu gye yabujje. Bwana Lubega, tusanyusa okulaba, tukimanyi oli mu bwangu naye tubadde tusaba twogeremuuko naawe otubuulire obwo obwa Good Samaritan gye wabujje. Neyanziza ssebo. Taata. Amannya nze Lubega John Nicholas. Yes. Nga ndi dereva mvuga konkunkumusi eno. Esebo. Hardware World. Eno yaffe. Kati byabadde bitya mu bumpimpi? Kama wange nalimba ku mirimu gya bakama bange Nammanve. Nenzuka ekireka. Nenzikirira awo connecting Northern Bypass. Yes. Nensanga emmotoka gye tuyita taxi. Eba yakamunye. Ng'eri awo wansi eri mazzi. Ng'abalimu bayisiza emikono mu madinisa. Basaba essaala zaabwe zisembayo. Buli omu mu ddiini ye. Basaba mbeeko kye mbakolera. Nesooka ne mbateekako ka space emmotoka. Nga ngiteeka ku kuutu ya taxi. Ogisindike naye bwe nagezaako okusindika nga emmotoka ezanya buzanyi bwetu ku mazzi. Nga tesobola eri layiti ewewuse olw'amazzi amangi. Kye nakola nenvuga nembayisa neŋŋenda mu maaso. Ng'eyiye eri waggulu. Eyange eri waggulu eby'amazzi nga tegagisobola. Nenkuba reverse nenkomawo. Mulimu bameka mu loole? Nali munzekka. Kakati bwe nkomawo nalinamu omuguwa. Guno ogw'ebigoogwa. Omugumu ogwo. Nendowooza gunaasika bwe nasimbula ogwasooka ne gukutuka. Bali abaali bagenze baddamu essuubi nabyo ne libagwamu. Kati nenzijukira nti mu mmotoka nninamu ebintu bibiri ebyenyinza okukozesa. Mosquito net oba nalinamu n'akaguwa buno obwa naironi. Kati nensooka nenga akansooke kaguwa ka naironi. Nengenda nenkasiba ku gaadi ya taxi. Nenkasiba ne ku gaadi yange ey'emabega. Kuba etonya n'amazzi geeyongera okujja. Agava ku Northern, agava ekireka n'agava esaidi y'enambole ne wama Merito. Kati awo nensibako emirundi nensiba omuguwa ne gunywera nengusibamu emirundi mingi. Mukama Katonda ananyamba bwe namala okusibamu nensika ne bavaayo. Bw'ogituusa eri ku lukalu ki ekyabaawo? Bwe nagituusa ku lukalu bonna baddukamu nga omuli omusota. Mwavaamu babiri bokka abaŋŋamba nti sebo weebale. Naye saabanenya kuba baali tebakikkiriza ekiriwo. Naye era weebaza kuba si gwe wali obasudde mu mazzi. Nze nali mbasuddemu. Naye nange nali ndisikinga kubanga nawulira waliwo nawulira nga neyange etandise okuzannya amazzi. Eyo gye bayita defensive driving bwe bakiyita bati ekyo kyewakola? Safety olina okubazalinga abantu b'otambula nabo ku luguudo. Nagenda okukiraba nti singa sibajjaawo tewaaliwo mmotoka ndala esobola kwetantala genda mu mazzi. Nga nina kurisikinga nkube rivansi mbajjeyo. Kuba mwalimu abakyala nga obwana babukwatidde waggulu bati buleme kunywa mazzi. Neŋŋamba kati obwana buno mbuleke bufiire mu mazzi. Driver ye agamba ki weri? Driver aŋŋamba bwe yagaana okuba serefu yabagamba baveemu nga tegannawera ne bagamba ani gw'olinnyisa mu mazzi. Obulamu babuwaddeyo olw'obutalinya mazzi. Kakati buli ssaawa nga geeyongera kuwera. Ekyo mukama wange. Bakuzaalawo gwe munnaffe alina omutima ogulinga ogwange. Banzaala Bulemeezi mu ggombolola y'e Makulubita. Musaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bulemeezi. Mukama gwe kikyomusaba kubanga naawe wakoze ekyamagero eri abantu be bangi. Musaba nange singa nfune emmotoka eyange nga neevugira yange nga sivuga ya bakama bange. Loole bweti? Loole oba ekisingawo yange nebisingawo. Nembeera nga kubanga kati obwedda mbasika ŋŋamba sawa yonna kaweddemu omulimu guweddewo. Ng'omukulu Ssekanki ayinza okunyiiga olw'okuba bataasa abantu. Si bye byabadde bintumiddwa
nabadde ntumiddwa kutwala maali ya mukama wange naye kye nimwebazaako mukama wange nti yaneebazizza yasiimye kye nakoze eri abalala ng'agamba mmotoka yange audio nanjeebaza kuba basiimye kye nakoze tebannenyeza waliwo emmoroka yange kati nayo bwekkiririra awo biki naye waliwo oyogeredde ku mosquito net nenkankanamu mosquito net abeera ate ey'omugaso ebeera ŋŋumu nayo esobola okusika ng'omuguwa nga guli ogwakagogwa gwakutuse ate nojja ne mosquito net esobola okukola sebo badureva oba beeyambisa enguudo abalala abalina ebidduko bawa magezi ki mu mbeera ng'eyo baddereeva bannange basaba amazzi oyinza tegeetaaga kuzannyiramu olw'ensonga oyinza okulowooza oyinza okuba bulijjo omanyi nti waliwo ekigoma naye ng'amazzi gakitutte kati gwogenda okujja nga gamaze okkitwala n'owuzika ng'ofiiriddwa obulamu yabadde takisi ng'etisse eva Kampala egenda Tororo abakulembeze bayitoda oba abali awo bazzeeko ennaku zino babayita utrada bazzeeko ne bakulambulako okwebaza n'ebiringa ebyo sinaba kubalaba mukama wange kale tweyanziza munnange era twebaza ne bakama bo kuba nti nno bakusiimye busiimi eriyo atoga nti abangobye nagoveddwa kale tweyanzege nze George William Tamale ne mukulu Lubega ono omu ku bantu abakoze ebyafaayo ng'omwaka ate gukomekkereza oyinza okubeera toggwangamu maanyi sawa yonna Katonda akulabikira n'okola naawe kyobadde tosuubira munnange tweyanziza mbadde nsaboddeyo tulabe nze Lubega John Nicholas ndi mutabani w'omugenzi Yiga Joseph ndi muzzukulu wa Episcopal Fatima Matovu agalamidde Bulemeezi era ndi muzzukulu wa Eliyazari Bukenya agalamidde Ekalamba Musingo omusajja ono abalabye akatambi akatakisi eyabadde ggwerayo mu mazzi yono eyakoze obwezizingirira ate nga n'emmotoka agirimu bwomu n'asobola okuba nti oyo omusajja ewa naggwano tomusaakisa ono yoyo omusajja yeeyongeddeyo aweereze emirimu gya Dwyer World mwami Lubega eyasobodde okutaasa abantu ababadde bagenze okubbira mu mazzi olw'okuba nti amazzi gabadde gasusse ennyo olunaku lw'eggulo n'olw'ensonga eyo nammwe abalabye akatambi kano kibabeerera ekyokulabirako ekyokuyiga abantu ne booba tobamanyi naye nga baagala obuyambi bwo kubanga bw'osobola olabe nga otaasa embeera kubanga tomanya ani gw'oyambye era ne Katonda empeera abeera na nnene mu bulamu bwo nze George William Tamale ku lwa CBS FM mubeere bulungi